Ogambye gwani? Amanya nze Nanteza Bridget. Okay. Yes. Ate erya Mafia Baby eryo livaawa? Erya Mafia Baby just singa unabeera like engeri gye ndayagala ebintu bye like let's say ghetto life. Ate nga abaana ba ghetto abo bakyali bange nnyo. Ate nga they are good people. Okay. So I know about trusting. So banyamba nnyo era nesanze nnyo ebiseera ebisinga nga obuyambi bwange obusinga n'abantu abambeerereddewo nnyo baana ba dipo. Okay. Mujja muyita ghetto. Bakuyamba batya? Kiki bakuyambyemu okusinga? Kati nze ogolaba wano sikulidde mu ghetto. Okuliddewa? Nakulira Mbarara. Okay. Yeah, Munyankole. Ate erinnya lijja litya kuba? My mother is a Muganda. Okay. Kitegeera kati nina kojja wange yalimpa like the brother to my mom. Okay. Kati nga kyengamba abaana ba ghetto banyambye mu bintu bingi nti nesanze situations ennyingi n'okuba kati nga nkolera mu Ndeeba. Okay, obadde ogamba nti mu ghetto abakuyambye bajja batya nga bakuyambye? Koze olaba nze nakula nga sina maama. Nakula ne taata. Mama wange mulabye bukulu. Okay. Kati mukula omukulu nafuna obuzibu awo nga nkuze jukira okula nga tulina mama obeera neyo motherly love ng'ogyetaaga. Nenkwata ekkubo nenva Mbarara eyo nga sina gwe manyie Kampala. Ojja otya wejjayo wekka oba taata we yakuleeta? Bino ebyo baana bibeera lula. Neneera lula neneŋŋamba kati nga nina engeri gye kale gye bali bampisangamuko eyo nga sijaagala nga sometimes mbeerawo neŋŋamba taata yali yawasa omukazi omulala? Nedda. Basenga abange. Yeah. Kati nembeerawo neŋŋamba naye kangende Kampala nnoonye ki? Ekyokukola. Maama. Kozi balinga bagamba nti maama wo bamuyita Stella biki. Neneesitula. Nentoloka mu kyalo. Nze Kampala noonya maama. Gwe simanyi makubiro ge waali. Nensembayo bangamba nti yasembayo okundaba nga ndi wa 3 years. Nenzije Kampala nenoonya abaana. Nenoonya maama. Naye nga jjukira Kampala sina gwe manyiyo. Simanyi mama waabeera. Abaana ba ghetto abo. Okuva Mbarara otuukirawa? Baasi ekusuulawa? Kati najja Mbarara nninya baasi okuva Mbarara. Baasi yanvuga nentuusa mu ttawuni nga simanyi kye bayita Kampala. Kati bwe ntuusa mu paaka nninya taxi mu paaka. Nningira buyingizi mmotoka. Mu taxi omwo nasangamu omuwala. Naye oba oyo omuwala yalagawa? I even don't know. Naye nga ssente wali ozirina ezikujja Mbarara? Kubanga nasomanga ku ssomero nga bampa bu pocket money. Kati ezo pocket money ezampanga ku ssomero. Nga nkola ki? Nga ntereka. Kati bwe nalinnya nenzija Kampala nentuuka mu paaka kale kati gye bayita paaka luli nali sigimanyi. Nensangamu omuwala mu mmotoka. Omuwala bwe namusanga nemwetuggako. Nga wonasanga omuntu nga tomanyi n'omugamba munnange sina wakulaga ndi mupya Kampala sina gwe manyi. Omuwala bambi naye yalina gy'abeera side ze ekibiri. Ekibiri Busaabalo manyiyo. Omuwala nga neesibako nga ngenda n'omwana naye omuwala yali mu saizi yange naye nga ye gye waliwo yali abeera ng'akola obwa house gaalo. Naye nga alina bwamuyita oyo omukyala gwe yali akolera. Kati bwe yaleeta omuwala oyo nga ndeeta ayo mu maka ago oyo omukyala nga nnyaniriza. Nga tubeerawo n'olijjukira naye yali mukozi. Era nga omanye edda luli abawala nga tupaalukawo nga tuvaawo olwo maama sinnamulaba. Muvuddewo ki ekibaleetera okuba nga muvaawo? Anti kati twegasse tuli babiri. Magezi ki ge mufunyira muvaawo nga muddawo nga mwali muyinza nkirowoozo? Kati oli omuwala gwe nasanga mu paaka ye yali amanyi Kampala nga mulabufu. Nze nga alinamu ekyalo nga n'ekigambo ky'Oluganda simanyi wadde. Ng'Olunyankole lwokka lwe mmanyi. N'Oluzungu. Omuwala we twatuuka omuwala nga anyingizaamu kigundi ekyo kirowoozo. Nga wetuvaawo yali akola. Yali akozeewo obusente we nga tupaluka. Twabeeranga eyo ku bichi ya Bobby. One Love Busaabala ebiseera ebyo ng'ekyakwatira ddala. Nga tubeera nga tuli nejjukira bichi ya Bobby yabeerangamu abantu awo be bayita abayaaye. Naye ng'ate emitima gyabwe si miyaaye. You can see their physical appearance nti muyaaye
naye mu mutima gwe nga siki nga waddala talina tabu nga jjukira twabeeranga tuli bawala nga tulina kyakulya ne tubeera awo abavubuka nga batuwa wabeerangayo abavubuka abalinga bakolayo eddaawo naye sikyabajjukira abamu ndoozi era ne bandaba tebakyanzijjukira nga sebo ffe gye tulya kati okusula olwamwe bakawa era nga tusuleyo obwo obuyumba obulabe wa Bobby obwo wabeeranga obuyumba bw'obusiisira mu miyemba awo era nga mwe tusula kati embeera oli muli bawala eyo waliyo abavubuka embeera eyo wakati wammwe abavubuka n'abawala tewabaawo nsonga ate ezigenda eri that is the difference wenkugira nti enjawulo eri ku mwana wa ghetto n'abantu bano abeefuula nti bo ba gentleman nti omwana wa ghetto osobola ovaano n'ogenda ewuwe nga tolina kyakulya nga mulenzi n'akusuza n'akulisa nga he doesn't expect anything nti oba akwebakeko oba ki akikola mu mutima gwe nti lwakuba alina embeera eyo kisobokera ddala ate nze olaba nze sobeera no nga sirina ssente nene ya boda nengende Mulago katugambe ku Republic nentuke Mulago nende mmere nenywa nenvaayo nga basasudde ne boda ne bampayo ne ssente nga temayina kye bambazeeko olimba ate nkulimbi okikola otya sikikola nti nkikola ntya olwokuba nti mwe abantu ababeera mu ghetto abantu balina mmere ekigamba nti oyo muyaaye oyo mubbi naye ghetto balina discipline bwe ngamba discipline ngamba maximum discipline olaba eyo Mulago katugambe eyo dipa eyo Mulago yaba peacekeeper ayine mbamoze banta mbanesta bachairman balu aba bantu balina empisa nti osobola okuleeta ekintu kyo let's say you forget your phone here n'ogisanga mu office owagirese nga tali yagitutte Neba n'abantu owolereza bawolereze sibawolereza kubanga nsiga nti namubba wange mubbo siga nti namubaganda bange those people bandaze kye bayita omuntu okubeera ng'oli mumativu nekyoyina wadde kitono bakuba n'abantu abeefula nti yo bajjentu naye ng'ojja musanga nga asobola n'okubba akasimu kamapeesa naye mu ghetto yeeri lwakuba nti kale mwe mwakikwata bubi nti buli abeera mu ghetto aba yayaayuuka oba nga yabaaki naye maidi abantu babeera mu families nga banyigirizibwa Mafia be tukyali ebusaabala ng'onyumiza ku emboozi ey'ebusaabala kati mubaddeyo ko akabanga tetwabeerayo kabanga kanene kale akakabanga ke mwabeerayo anti nkujjira muvayo mutya nkujjira ebusaabala wabeeranga omuvubuka zizukidde nnyo bamuyita Dizzo oyo omuvubuka alina ekisoyo rasta era Mungu wali muntuusako wendiba nfunye ssente yakutukolera ekisa n'oyo omuwala kati olw'okuba oyo omuwala yalinga alina bw'ayita oli omukyala gwe yali akolera nzijukira wenkutandikidde nti yali mukozi naye nga gwakolera alina bw'amuyita omuwala amala oli senga we batandika omubanja omwana ono kati nze kuno Kampala nalinangako abaana basenga wange tugaye nti muganda wa tata wange abaana be nga bo batuleka nga mukyalo ne bajjanga e Kampala kati walingayo omuganda nga oyo nga bamuyita Emma yebiseera erabeera saidi z'ewandegeya kati nensanga Emma kati gutwala ebusaabala bali bamaze okusaba ono omuwala kati nsigadde munnamunigina e Kampala sina gwe mmanyi naye jjukira ebiseera bye twalinanga Facebook omanyi buno busimu bumapeesa edda bwagendangako Facebook kati omuwala bamututte osigaddewo weka wasulawo enakumeka awo kati bwe wasigala weka yebusaabala wasulawo enakumeka nabeerawo yalinga wiiki emu kati ebusaabala wajjangayo abawala abajjangayo okukiringa nga omanya abawala musobola kwangu okukwatagana kati awo ebusaabalayo ku biiki awo jjukira nabo abakolayo oluusi babeeranga ne bakyala baabwe nga nabo oluusi bajja ne babeera awo abawala okulaba babba baabwe kati awo neera n'enkolayo emikwano mweyo wiiki gye nalimu kubanga nze ondaba nze muntu asobola okulaba omuntu leero enkya nobeera mukwano gwange ebyaddala ekikola otya just simanyi wenkikola naye ndowooza ndi blessed kale kanti si kwesoma oba ki naye ndi so friendly kati oyo wabeerangayo omuwala omubala namuta Jackie omulala namuta Desire netufuuka ab'omukwano nga tuli basatu Desire naye yali yadduka ewaabwe nga tuli mu same caliber kati nennekwata Desire awo netulyoka tukuba pate e Kampala
Desire yakujjayo eri Busaabala Desire mpasudde olwo. N'olwomukati otandise okubeera ewa Desire. Desire naye talina waasula. Era ffenna nga womanyi nti muli Kampala temulina gwe mmanyi naye Desire ye yalina abazadde be mu Kampala nga gye bamuzaala sayidi ze ye Mukono naye nga ye naye yaddukayo. Kati Desire abeera wa nti mukwatagane nti mukwatagana ne Desire yalina boyfriend we yali akola ku One Love ng'ajja n'amulabako juka ebiseera abakozi ewa Bobby balinga basulamu obuyumba obuli mu beach omwo ati nembeera ne Desire. Desire nasooka kati anjigiriza ekibuga. Desire yali muba ne kati nkyamunoonya lwako bwena naluzinga their contacts ati kati nagejja tebakyanzijukira. Social media tebabeerako amanyi oba bagakyusa. Sina anti nulanga wa social media ati uli wali omanyi nti kati nze Bridget kati nze Mafia kitegedde. Kati Desire yalina omuvubuka yali amukwana nga DJ. Nensooka mbeera ne Desire yali mukwano gwa Jackie. Jackie nga ayina ewaabwe kuche wali Busaabala Road bayitawo ku Kasambya. Desire kati mama wa Jackie nga bw'atugamba abawala aboononefu omwana wange mujja muwono biki naye ng'asinga butayagala nnyo Desire. Kati nembeera ne Desire nga yadduka ewaabwe ne tukuba pati twakuba pati twakuba Nyondo Club ogimanyi yabengaawo saidi zaawo fe buli Sunday nga fe bayita Nyondo Club nga buli Sunday fe bayita sorry nga fe bayita must happen ngolo mukuba buli paka kumacha olwo muvaawo muddawa anti kati awo twavanga olusi nga tuddayo eri ku One Love. Lindako batugamba ebiseera ebisinga kati abawala nga mmwe muwe mumala kuba pate ku makya wabaawo abatwaza ababeerawo nga babatwala. Not everyone abeera mu balance olwokuba you want to sleep or that you're desperate nti buli omu alina okukozesa simanya akutwala akusuze. No, omuntu obeeramu nekiri omanyi nti omuntu okubeera nga oyinamu omuntu obeeramu nekiri ekigamba nti wadde nyinza okuba nga sinna wakwebaka osogenda mu bala nga tolina wogenda sula naye mu bala baba basajja bakukwana. Omusajja asobola okukwana mu bala n'akuwa ssente ng'ali mu kukwana awo oba oluusi n'akuwayo ssente naye tekitegeeza nti lwaba akuwadde nti mateeka ogendagenda naye webakene because you're looking forward to sleep. Sometimes twagendanga e Busaabala eri boyfriend wa Desire kozi yali amwagala nnyo kitegeera kati ate nga nze nzigirako wa mabega wa Desire nga tusobeerayo oba oluusi ne bigaana ne tufuna rooms ne Desire ne twebaka. Are you sure? Yes. Ate nga omuntu akwenda so akikkiriza. Yes, ne tufuna room ne twebaka. Okay. Muvangayo mu Nyondo Club ne mudda olwo. Twaddanga oluusi eyo ku One Love. Okay. Ne twebaka twabeeranga e One Love era nga ku One Love gye tusiiba nga ffe baawo nga ffe tetugisasula. Lwakuba kati byakyuka ne management yakyuka tebakyatutegera naye luli nga tugenda ewa Bobby eyo ku One Love obadde ki ani asasula One Love tuyingira nga bagenyi buyingiza olwolakulabire tebatawaana tuyita ne mu main gate sikana akatono kika mwabanga bakagujje bawali etwali bakagujje ba One Love ebiseera ebyo nga fa babeera eyo nga bishi yonna yaffe. Okay. Akitegeera. So obulamu buze butambula anti nkujjira olwo nga sinazuula maama maama tonamuzula okyali kuba pate kati mukuba pate omwo gazija nzuula omuvubuka. Okay. Boyfriend. Yeah. Okay. Nasooka nezo omuvubuka nga bamuyita Bashir era abeera akabalagala. Okay. Netudating. Mwisangeyo ku Busaabala. Ate kati oyo Bashir namusanga ku Nyondo Club. Okay. Kati netulembera ne Bashir oyo Bashir yali ebiseera nga akolera mu Kajja. Omanyiyo mu Kajja? Paka nkadde moolo. Ntegeddewo. Nga wakolera. Kati bwe namusanga nankwana Bashir yali real. Netudate. Naye yali mu rasta. Era nga nejaba eri kabalagala mu dipo. Naye ate zinali siri mu rasta those days nga kyalinamu obwakatala bungi kyalimu ekyalo. Netutuula embeera ne Bashir oyo nebya netwekwana nebya ddala.
netumane tu breaking up ne Bashir. Songa ki? Katujukira zinali Kataala. Bashir wawe bana bazalide Kampala. Ate bo ebisere bali nga banyirira. Ng'ojjukira kyalinamu ekyalo kyayambala biri ebiteeteeyi by'omukyalo. Katate bo bavubuka banyirira, you know. Tasobola kugulira nga tasobola kugulira wadde katate. Ngasobola yali atunda ngoye mu kajja. Ngasoogera mu botiki n'apa olugoye zonna kyenjagala. Naye nga era nga ndaba mu kiri ekyalo simujjaamu nnyo. Gwe weeraba oba no kale nze mweto nalinga noza naye era nga omanya ng'omuntu munaye ng'ofuusinga ebintu. Kati labune mukusooka mwati mu bifoosinga. Mukusooka byali bituufu. Kati lwaki ate byamala kudda maaso ate n'ebituufu. Ate era omusajja yawamala okulya era omanya ekiddako. Waba tannali ate olowooza abaati. Tugende maaso. Kati olwo Bashir atandika atya okubanga atandika okubanga ate nali mu Nyondo club nga nzanya pool nze najja yali ngali sokere Bashir no yali nayagala no Bashir ne kati tukyayogera ku simu twafuuka n'abamikwano kati awo Bashir mujja kuddingana Bashir we namulaba ne tweyagala ne Bashir ebiseera yali asulwa ne banne ssebo nga byakusooka kudda kulinda bali baveeyo muddemu mwebake Olusoli yakyaziza muganda wange olina omumulinda avejjukira nange ninamu ekyalo kingi sibitegeera nga tolina kyogamba sina Oluganda ate nga sirumanyi ng'oluusi bayinza n'okuvuma mukazi wattu nga sirumanyi oli niwa akuvuma mu kaseera ako wali tosobola bitegeera nga sibitegeera nga ndimanyi Lunyankole lukka na Luzungu tugende maaso kati lwenamala Bashir oyo netubeera ffenna Bashir n'atukasebo nga nze yeeguya Bashir nentuula nga ku kabalagala wano wali ebitaala wali kagundi kapuka nga ku Equity awo ntegeerawo nagendako lumwe wa Bashir Bashir yalabeera side zaawo kabalagala ng'oyambuseeko awo opposite waliwo ebbala eri side zeno naye kati abali tuya be baliwo naye oyingirako eno munda mu dipo manyiawo okutandika awo nga ku Equity kati bw'oyambuka kino ekigenda emuyenga waliwo kana ka branch nga kayingira nga webokyawo obukoko bungi waliwo wali ghetto side zeno eyo ntegeddeyo Bashir ssebo nga neebadala netuuka obudde nga yamaze okulya ndowooza yamazeemu supu omukubira akasimu ebiseera ebyo nga mukubira nga enamba esebo mba nayo mu mutwe omukubira akasimu omuze waye Bashir oli wanjagala kulaba nga ssebo nga neebadala ngagamba atya siriyo biki kati nga nange kati lumu neetumiikiriza bino byogamba omusajja kati mwagala neetumiikiriza bannange boy child yandisappointing wasangayo atebe nsanga yasitudde wangi maama jjukira nze ndi mupya mu Kampala yasitudde bano ab'ebiwiigi bano basireeya nze nkyali munakyalo sirina gwe mmanyi Kampala nga ntambula bukunguju nga ntuulawo okukuuna kaaba kati lindako wamusangayo n'omuwala omulala yakugamba ki mu kaseera ako nkugamba omusajja wamaze olya ate kyeguya yakugamba nti ddayo genda ate kati omusanze atakumanyi omusajja yambuuza nti oyagala ki gwe n'omugamba otya ate nanyega nze simanyi Luganda bulungi nnyo okuddawoga nti muna ebikinyombe n'omuwala abawala be bano bali babadi bad girl nengenda munaye nembonaabona bwenkyo olaavu nennuma omutima nengenda kati jjukira nabeera nga mukajja eyo nga beera mubamu abavubuka abalala abakola ki abakulaba despite the fact oba n'oli kati ng'oddayo mukajja naddangayo ku mulimu gwe nga musangawo ssebo nga neekwekanga muziddami banaye embwa eyo yammanyiira nange Bashir oli mubi nnyo Bashir nga yamanyiira atuuka n'okwekweka ku mulimu ng'asobola okukamuziddami banne ne beeteekawo mu maaso ne bakugamba taliiwo yago wamulabye edda nenzirayo mu kiswala ekiyitirivu nensibalo kati mukuddayo awo oba olowooza ki walinga olowooza ki mu kaseera omutima gwalinga gunuma jjukira kati nga ninamu kiri love eyo ya first love Bashir yali first love yange yeah honestly speaking he was my first love nga ndimu ekyalo nenekyankuula nengamba kati bannaye
sina kyakola jukira ebiseera kugamba walingayo first nga ninamu ekigana nti bali batabani baba anti bange bajjanga e Kampala nga gye babeera kubanga Emma yali mukulu nga ffe yatuleka mu kyalo kati Bashir oyannumye nnyo nkwate ekkubo lyange sinnazuula maama olwo nkugamba nga nkwate ekkubo lyange nga noonya Desire nti Desire wali omanyi gyakasibira eri ewa boyfriend we kati nasooka nga nasooka gwe nagwa mulaavu Jackie olwo mwali mwateŋŋana Jackie olwo nga twamutaamu katono kubanga kali aka maama we nga agamba omwana mujja muno natugenda batono ku poliisi biki mwadduka ewammwe kati oyo Bashir wona yagala Bashir Desire n'ensooka mwebadala hati kati ate nze ali mulaavu tukyagala mmanya kati nfunye we anjagala ye Desire yalinga ne rasta we n'ensooka mmuleka yakubeeranga ku kido n'ensooka mmuleka olwo kati nzi nagenda misana one love nenyingira ku beach nentuuka era oyo Dizo balinga bafumba nangamba kibri tonalya nanga mwana sinalya nga bampe mmere nga mubuuza Desire omulabyeko nga ngamba Desire agenda kujja kawongezi Desire yayina essimu zinezedda baziyitanga Samsung zinezedde zayinanga ekipesa wekiti ozimanyi ezebikula wabeeranga ziri zi Samsung ezedda ziri zasookereho ng'ogigula $60,000 yali eyina olugundi nga wogiteekamu flight mode efreezinga ogitegedde esimu kati Desire nga nzirayo Dizo nangamba mulindeko wano Desire nga komawo akawungezi naye nga nkulayira wallahi nabeereye ewa Bobby eyo ku one love naye nga sikulimba nga ntya ggwe nga sikutya ntya Katonda Mungu teri muvubuka ewa Bobby eyangambangako nti bridge ino nti oba tugende tebake ffenna bambisanga nga olaba young sister waabwe era abakozi abakola ewa Bobby abo abedda bengamba abedda ebiseera ebyo abeerangayo konsadi ya Kiggwa leero abavubuka abo baali so disciplined nga ye nga libwakusanga busanzi ng'okutte ku mwenge ng'okutte ekipa y'omwenge n'agikusangako obusanzi bino bemweyayula mbukanywa kasimino nga bayinza n'okukuba embooko naye kakati gwe mu birowoozo byo mu kaseera ako teweebuza nagamba naye bano abantu bali nnomo nze kale nakati jjukira bw'obanga oluusi ng'oli desperate sometimes when you're desperate tofunamu naye budde bulowooza ebyo olwedde oba olina kyoyagala naye ate nze kye naabayagalangako kale nga tasobola kugamba nti twebake ffenna Dizo yalinga ayagala Desire naye nga Dizo nga sogenda Dizo nga Desire taliiyo naye nga Dizo nandeka ne mu nyumba ye n'agenda nenneebaka kitegeera kati Desire we yajja n'asanga ewa Bobby emisana olwo lwenkunyumiza lwe n'addayo nga amaze okwawukana ne Bashir Desire nga ngamba ate munaye gwe yabadde wagudde mulaavu wansuddewo kati kye kyakuzizza nga wamanyi munaye wamanye ebizibu byaffe ffenna nti twadduka ewaffe Desire nga nnyamba kati nga nkozesa nalina obwongo bw'ojjukira nali nga nsoma nalina obwongo nga nkwata essimu ya Desire jjukira twabeeranga n'amanya g'abaganda baffe ge bakozesa ku Facebook edda nga tugamanya ate Facebook teyaliko byagula data okozesa zero simanyi mu Facebook nteekamu erinnya lya muganda wange oyo Emma musaakingako bamundeetera musaba ennamba ku Facebook bwe yagimpa nga mukubira essimu ebiseera bye yali naye akyasoma ku YMCA ng'abeera ne brother we bamuyita Nicky Nicky ebiseera yasomera ku Namirembe Hillside nga ngende Wandegeya gye yali abeera Wandegeya nga opposite Colping Hotel manyi Colping weri Kavula awo ya Colping kati awo yali abeera mu kikomera munda nga mwapangisa jjukira nga byali byayita dda mu kyalo nti nabula kati nga nkwako jjukira Emma naye yali amanye embeera eyayitanga mu kyalo ng'amanyi tunyigirizibwa despite the fact nze kwawula nakulira mu ssente naye twalinga tunyigirizibwa nga bane mu kyalo batutulugunya ebyaddala ng'otuula wansi n'ogalwa nze talina maama nabaaki jjukira maama wange yandekawo ndi wa myaka emeka 3 ate naye maama watuula n'akunyumiza lwaki yakuleka bakugamba mukazi wattu yali talina ssente ng'alina okutwalibwa mu okole ki osome ate ng'alaga nti waffe balinga bamumubanja kitegeera kati bwe nasanga Emma oyo nga ntandika obeera ne Emma yalina omuwala gwe yali akwana nga mukatanga ng'atunda dayari y'amata mukatanga eyo gye nkulidde mukatanga eyo ng'atunda dayari y'amata awo kati bamuyitaniye
ani omuwala omuwala yali mweru nga munene sijuka ya Sharon sijuka erinnya yali mweru nga munyarwanda nga wakayingira mu katanga katono nga watunda dairy side zeno kati nga ntandika oberewa Emma ngewe walungi ssebo nga kuwa sente n'ogenda eri Kalere no shoppinga ebintu n'ofumba n'olya nenga zinnamu kiri ekyeddalu situula wamu nino nnoonya maama ye mission endesewa Kampala kubanga bw'obeera ne maama kati Emma ye tewamubuuza maama Emma namubuuza ng'abo bakulu baffe naye nga naye akugamba erinnya limu Stella naye nga akugamba tumumanyi maama naye simanyi watuufu wabeera okitegeera ng'era kyekibalimu kati kubanga nabeeranga mukyanga bagamba mama ono mwana wamuyita Stella mama otaddanga kukulaba mwana gwe biki nga mbeera so desperate my dear kati Emma najja nfunira akalimu mu eyo ddaala eyo omuwala gwe yali akwana mu Katanga nga nyingira akatanga mu Katanga mwali omuyaaye nange olaba nali mu town naye nga ndaba baali mu Katanga nno nga tebampazi jjukira ebyalavu nabivuddeko dda kati ndi mu bulamu bupya maze okuzuula Emma oyo amaze okumpa obuddamu mbedde naye kati nga nkwate ekkubo nga nyingira akatanga bwe nayingira akatanga mwalimu abayaaye ng'era kiri kirabika ekyokwagala abaana bagito nga kindimu nga mpaaluuka nga nkolangayo nga bwe nkola nga nzikira eri mu ddipo nga mbeera n'abayaaye nga abayaaye balinanga ekibaala egayaaza nga bakiyita kakalina kya Sarah kyalinga emanyangwa nga kikwata buli sente gye mugendo ziriira eyo nga abayaaye be bantu atenze munakyala tamanyi Kampala ntambula butambuzi twalinyanga kibasi bakiyita wakula ennume kibeera ku Pioneer Mall kitegeera eso kyalina kyala 10 from Kampala to Manyangwa nga tuyingira ekibasi nga abayaaye ab'omu Katanga ng'olwewa Emma ntandise obutasulayo kati mbuuza muva mu Katanga nga group ne mugenda mu town ne mulina kibasi ekibatwala nga baniga be batutwala mpulira kati Emanyanga eyo mwavangayo enkeera owa kiro kati jjukira nze Emma yali anjagala nnyo omanyi mubeera ne ba siblings naye nga mulimu oli akwagala ennyo nga ne bw'oba okoze omusango ogusembayo yetagulaba nga Eva bakusaidiyo kati ye Emma oyo era nabeeranga mukyalo ng'oluusi bwe bankobejja emigga egyalubaluba nga Emma mbeererawo nali muto nga simanyiza okwolesa engoye naye nga Emma n'azikwoleza bannange tonyongera kyalo tokinyongera tutambula ne tutuuka kati nga abaniga bwe tugenda eyo ne bantwala kati ate mu baniga ne mujja mu bamankwana mbaze olw'okusula Bashir wayise bbanga ddene nfuna omulala bwe nafuna omulala saabeera tu serious naye kati Emma ne batandika omugamba nti muganda wabeera n'abaye biki Emma ng'ateekako omukono gw'ekyuma ng'atandika okumuta amateeka gweoba tosobola kubeera wano nga totambula gwamanyi nze nsobodde okuyamba n'enkubeererawo naye onnemye n'akalimu nkakufunidde onnemye nze nga saba bandeka mu dayari nzya ekikopo ky'amata n'omugaati n'enseka blue band nga omukazi yafumye flask ze ez'amata ng'olako ogenda ozibanga flask emu eringa mu kitundu nga nze wennumira nze natabula kyayi nti yangambanga nze kuluma ng'otabula ku kyayi nga ntabula kyayi n'omugaati ne blue band olwo girlfriend wa Emma katakyabeerawo nnyo ye yalinga oluusi kati nga nze wandika ku diary girlfriend agenda ewaka cause girlfriend yamenyi nazze kati nga nze kyenakola nga Emma ntabukira wangamba bangambye abeera n'abayaye olwo nga nafuuse dda nga diary oluusi mbirekawo nezikirira mu bayaye ngeri kisirina gwendeseewo business omukazi natandika okutabuka natandika okutabuka nagamba muganda we wamulensa nkolere kati alekawo ebintu byange azunga kati nensooka nebuuliriramuko kubanga nali Emma alina kyemwagalako nti asobola okunyamako okunoonya ani maama kati nensirika kati Emma we yanteekako yalina muganda we nga oyo Nick gwe nakugamba era asoma Namirembe Hillside ng'ali mu kisulo nga bw'ajja mu holiday kati nze nga ne Nick tetukwatagana ate ng'okuvira ddala mu kyalo nze ne Nick tetugatta lwaki nga simanyi nga le mubamu era ne muganda we nga temugatta nga nze ne Nick tetugatta naye nga Nick agezaako ku building eyo bond ey'okulaga nti anjaga naye nga nze tebijja temugatta Emma nga akimanyi nze ina obuzibu naani
kati lwakyalumu nenepasula desire zemu okunkubira buto nga maze ozuula ema nfunye nambaliza nene ngimanyi mu mutwe